kyokka muwala munyarwanda kyakubiri bamujja ku speak hotel bagadi mukazi gwo okumanya omanyira ne testa ze batesta bawulira banvuma kubanga bakimanyi who is me in Nadiope's life na bikiri mbakoledde nze mama w'abaana ba Nadiope nze bulamu bwe nze mukyala we owaddala kuba obudde n'olugezigezi lwongo otandika okuvuma abantu kawuleni nga mbu simanyi gwe Nnaabagereka whatsoever the thing wuliriza omusajja agamba bamuforcinze byonna tebyandituuse wano we bituuse nze nabadde nasirikidde ebyange nga ndi eno saagala na kumanya nina obudde butono nnyo naye mukazi gwo bw'otandise okusindika abantu banvume weeraga mu ssente zange muweeragira Jovia babadde nga bakutwala ku KFC ssente ani abadde nga aziweereza ye mwezimanyi baniisi bakadaga bafuna za accident nga mbadde mbajanjaba lwaki temuvaayo ne mwogera ebintu byonna bye mbadde mpeereza nabyo imagine n'obwakabaka tebulina ssente kambabuulire bantu mmwe naye nze nsirise ebyo byonna tebyandivuddeyo nsirise ndowooza mumuwulidde mwabadde baleeta sympathy ku channel yange nga mweyasamya anyway sigenda kugamba nga mwasama leero Sunday sijja kuyingira mwabadde baleeta sympathy mbuno mukazi munno naawe oli muzadde let me tell you one thing mwe bakazi mwe ab'ebulaaya olw'okubanga ebulaaya abawa rights ne mubeeraawo nga simanyi women have more rights simanyi biki ne mujoga basajja bammwe ebulaaya let me tell you one thing this is a culture institute bano abantu be baguze okubeera nga bagezaako okuteekawo gundi zino blackmail ze bakola ono omukazi yasooka n'agamba first of all alina abawala babiri kakati wuuna ajjayo screenshot yiyo nga we mugiraba mbuno simanyi mbu Queen Jovia house girl mbu bitya mu sente zize whatever let me tell you one thing mukazi gwe otusanze tulaba abamu and we are ready to stand on the truth sibe bali bogamba buli muntu yenna yogerako amazima ng'ogamba babaguze tewali muntu agula channels naddala Emily Smith UK mazima meerere no sugar coating wano wetubanga tuwolereza bwe tubanga tugamba kuba mulipiza batalabirira abaana nga muwaga mwe bakazi mwe nga muwaga just because ono mukazi it doesn't make her innocent ate n'oli gwanyigiriza gwavuma nga tamuddamu is also innocent naye mwana wa muntu oli omuwala muto bambi uno omukazi yakulukuta dda this is the real her here obwedda mwenna ababuzaabuzibwa yekwese mu bifaananyi bya Mobeto ex-wife wa Diamond mujja wa Zare mweyekwese za postinga video ze ne ba Instagram models abamu naye this is the real high era yakola ne live ze kweyo page ye before she came out to do this nonsense uno buchala mukulu she's not a spring chicken nga we mubadde mu paradinga mukazi munno mundeetako sympathy please namwe mwewumuzeeko wano wetubanga tugamba ku basajja abatalabirira bana bwe tuba tugamba ku basajja abatalabirira bana nga muwaga akagundi kange kaleese emmere yange karoboti kange anyways listen awo twavaawo dda mwe bakazi mwab'ebulaaya naddala mwabaleeta sympathy wano ku page yange eno page yange mazima meerere no sugar coating oba toyagala please leave ate page zange zonna ndi mu process ezigatta era if you see this page is changing slowly eri ennene njigasse n'eno awo tubeere wamu so if you don't want to follow please leave nze sikyanoonya likes na follows nobody pays for my truth okitegeera mwamanyira okujoga bana abasajja b'ebulaaya this is a culture institution gye muteekako sympathy omukazi ali mbulumi omukazi oyo ayogera nga ali mbulumi oyo omukazi ayogera nga ayagala okubeera nti naayagala bbaawe bano babasinare posting ekifaananyi mbuno ng'aggyeyo ebyama talina yadde screenshotting eraga nti oba ekifaananyi nti no alina ne gundi ne Nadiope wabula photoshops zokka zatambuza mu ebifaananyi by'embaga bino bakoze photoshops ez'ekisiru ebibaluwa bya NASA bye parading up and down just okubeera nti no batatatanya obwakabaka bwe Busoga ebintu ebyo bye mwakola naddala bano befuula bekweka mu politics ne befuula ba political activists naye nga bono nezo institutions nezo propaganda zabwe kakati bintu bye bakola Buganda ne balyebula ne baswaza okukakana babise kabaka babiresa ate Busoga we are not going to let you enough is enough wali twali very delusional no ulira omuntu omukulu omusajja omukulu ng'ayita ekobete mbu teacher
Uganda obani atuloga nga tuvudde awo tuli UK ente si bwe kiri anti gwe ogamba nti no oli London oli UK. You think tino UK's rules will work in Buganda in Uganda. UK tufuga on proxy. Ate don't get me wrong. Ebyo byonna bye baakoze omukolo era gundi kabaka webungeleza ebyo byonna babimanyiko. This is all supposed to happen. Gwe ne bwona okola otya olaba ne bungeleza Kamira bamusuulawo ne bawasa Diana. Okitegeera. Oyo mungamba mbuno omukazi ali mbulumi. Mukazi tali mbulumi. Muntu yenna ali mbulumi tasobola kubeera nga ayogera nonsense bw'ati nga aswaza omusajja gwasubira okubeera nti naakyamwagala. Okitegeera. There is no way. Ono omuntu zino zimasinare. Zinabagambi. Yefuula mbu simanyi UK simanyi biki. Screenshot gy'oleete eya marriage certificate lwaki osangulawo erinnya lyo because you know nti no we will do our checks then we will find out nti no bya kifere bya nasa. We are here up and waiting for you. Ogamba embuno ogenda kufulumya nudes za Nadiope. Naye banaye omukazi ono are you for real? Gwogamba nti ogenda kufulumya nudes that means tomwagalangako. You don't expect to be with this person, this man. Bana bana bonna bo parading ambuno. Bantu bangi nnyo badde Bulaya ne bekubisa bifaananyi n'abaana baffe. It doesn't make them their father. Uno mwana bw'omuteeka kumpi ne muli pizza osobola omumuwa bulungi nnyo. Bw'omuteeka kumpi ne gundi ne nani ya? Kisodde ne omumuwa. Oba mbaata. Abaana beno bonna bali bwe batyo obuyindo obusongofu bali awo balina ebibiri. This is how they are. Ate bw'aba mwana wa Kyabazinga it doesn't even make any difference kuba gwe toliimu mu kifaananyi gwe oli ludda wa. This is the real you yono omukazi ono shouting up and down ze ndiga zone ekobete. Banoonya content baagala embuno batandikire okwo balipide busoga bagiriye bulere bulenga bwe bakola. We know the ntino marriage. Gwoyagala gwonyigiriza omuntu omu abantu bakufiringe sympathy mukazi munno. Oyo I don't know who she is bannaye. Waliwo abakazi, waliwo ebikazi, waliwo different types of human beings bannaye. Ate mutegeere kino ekintu know this. Ntino omuntu bamba jiba myoyo guno mwoyo mubi. Jezebel spirit, bino bi Jezebel byoyo bya Jezebel myoyo. Twambala bwambazi gino emibiri. So don't get it twisted nti mukazi munnange. Ekyo kyoyoyo kiri awo kinoonya gwe kigenda nakyo. Oli mukutambuza Kyabazinga otumye bino bi political activists bitandika okuzunga. Balina kye bamukoze gwe kenyini you are depressing the man. Gwe kenyini omukazi toyagala anyumirwe bufumbo bwe omuyitandika omuyitawo sigalo. Ani gwoyitawo sigalo? Gwe forever olibeerayo nga concubine. Toyina kyotugamba. Si gwe asoose okukyayibwa. Ate si gwe asoose okulekebwawo. People don't behave like that, especially when you come from a first world country. Mwamanyira okumanyira bano abantu beno, but you are not going to do it. We will not let you do it to him. We will not let you. Soko ve mugundi mu video zaba Instagram models ne mobeto. First of all, stand up, we see the real you. Then the proper comparison of you and Jovia will go ahead. Kazi mukulu kwebuza magezi. Omuntu yenna ojja wano ku page yange ng'ozungirawo ne sympathy simanyi biki whatever. Not in eno page ya mazima merere si ya mutima. Bw'oba olina omutima omunafu vaawo wano. Nze I'm not here to please anyone here. Nze siri TV station oba siri gundi. Siri Netflix. Nabagamba dda. Bwe mwagala okubasanyusa okulaba bye mwagala mugende ku channel zammwe mukyuse ze mwagala. Not here. Ukitegeera? Ti mazima tuyimiriranga buli